Olusirika luno lwatandise olunaku lw'eggulo era nga lwagendereddwamu okwongera okumanyisa abalamuzi abatuula ku kkooti ejulirwamu n'ensukkulumu ekizibu ky'obuli bw'enguzi. Oluvannyuma lw'ekiseera nga bakubaganya ebirowoozo ku muze guno, bano bakkaanyizza okuwandiikira Paalamenti nga bakisaba eyongere okumyumyula mu bibonerezo ebiweebwa abasingisiddwa egy'obuli bw'enguzi. Ng'oggyeko okusiba abali b'enguzi bano era baagala n'ebyobugagga byabwe biboyebwe okwetegereza amateeka agakwata ku kweyimirirwa kw'abantu ababa basingisiddwa egy'obuli bw'enguzi mu kkooti eza wansi. Abantu ba bulijjo tebakisanyukira bulijjo omuntu bwe baba bamaze omusingisa omusango mu kkooti ento n'agenda mu kkooti eya waggulu, kkooti eyo n'emukkiriza n'agenda. Kibaluma okulaba nti ono babadde bamukutte ate kati bamutadde. Kati wano omusango guba gukusinze, kati kkooti zijja kusaako guidelines okulaba nti abantu abo bafuna batya bail nga baze mu Court of Appeal oba Supreme Court nga ku misango gy'enguzi. Kaliisoliiso wa gavumenti Irene Mulyagonja era ayagala amateeka agafuga abakozi mu gavumenti gongerwemu amaanyi kubanga oluusi kizibu okufuna obujulizi obubasingisa emisango nga bamu bakoma kuyimirizibwa ku mirimu. Tulowooza nti ebibonerezo ebyo ebimu si bikakali kimala kubonereza oba kukangavvula abantu mu gavumenti abakkiriza ofiisi zaabwe okukozesebwa okubuza ssente za gavumenti oba obutakola mirimu gya gavumenti bulungi. Ono era ayagala kkooti ejulirwamu esseewo ekitongole eky'enjawulo okukola ku misango gy'obuli ake gyokka. No special court of appeal has been formed for anti-corruption, so we are prosecuting in the same court as, rather we are holding our appeals in the same court as the other cases, and the cases on corruption are treated the same way as any other case. Uganda eri mu kya 19 ku lukalala lw'amawanga agasingamu obuli bw'enguzi mu nsi yonna. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.